bagisinkanye business naye era ne batasobola kugyeyambisa kugikozesa bulungi okulaba nga babaako kye bongera ku bulamu bwabwe. Kati olw'ensonga eyo nze nga chief trainer bwe ngatheringamu oba bwe nkuŋŋaanyamu obuzibu mbuvaawa. Obuzibu buva ku bantu abatategeera opportunity eno, abatajawula na bizinensi ndala, era abatamanya engeri yagikozesaamu okulaba nga bagijjamu ekyamagezi. Nasisinkana bizinensi eno omwaka oguwedde, ennaku z'omwezi zaali 2, omwezi gwali gwa 6, omwaka 2021. Nze okugisisinkana saali member waayo, saali founder, saali part of the board, naye mukwano gwange Julius yampita n'aŋŋamba waliwo opportunity jangu ogirabe. Nali siyina budde kubanga nali busy nnyo mu kiseera ekyo nga nkulembera sales team ya Kingdom Media nga tutunda TV ne radio nga tutunda birango. So nali ku Hill Water Rubaga Road yawo ku Access Building. Ne mugamba Julius, bw'oba owulira ng'oyagala kundaga business yo jangu nsisinkane. Julius yakwata boda najja nansisinkana ku Access Building. Ne mugamba oyina eddakiika 5 zokka mbuulira kyombuulira. Yaŋŋamba tuleese business mu Uganda egenda kuba esasula abantu okulaba obulango. Ne mubuuza business eno obulango kwebuli? N'aŋŋamba tebuliiko, naye tulina plan nti obulango bujja kujja bwe tunaafuna abantu. Ne mubuuza ekyokubiri, business yaani? N'ambulira nannyiniyo kyali wano mu Uganda. Ne mubuuza nsobola omusisinkana? N'aŋŋamba nti ye. Ne mugamba kale njagala musisinkana omwami oyo. Ne mubuuza ekirala, kati ki ekikola ku business? N'aŋŋamba bw'ogula airtime bakuwa cashback, bw'osasula amasannyalaze bakuwa cashback, bw'oyingiza omuntu bakusasula emitwalo 4. Ne mugamba weewandiisa otya? N'aŋŋamba nti nkuwa linki ne weeregisteringa. Ne mugamba gimpe. N'agimpeerawo saawa eyo ne registeringa. Ne mugamba ebisigadde tujja biraba edda, naye kati twawukane kubanga nina ogenda mmaliriza business deal yange gy'onsanzeko ku Hill Water. So bwe ntitwawukana ne Julius, ne mugamba genda oyogere ne mukamaawo nti njagala mulaba olwaleero akawungeezi. Era akawungeezi ako kennyini ne nsisinkana mukulu Martin n'ambulira ku dream, ku kirooto ekya business gye bayita digital adverts. Bwe yagiŋŋamba nagitegeera, ge mazima nagitegeera, naye nga ne ssente zitandika sizirina. Kyantwalira ennaku 4 ne nfuna ssente ezo emitwalo gyali 10 ne ntandika business ya digital advert ng'ennaku z'omwezi 6. Omwezi gwali gwa 6. Leero ziri 5 omwezi gwa 6. Kitegeeza enkya mpeza omwaka mulamba okuva lwe nakwata emitwalo gyange 10 n'engissa mu digital adverts. Amawulire amalungi ge nnina okuva lwe natandika olugendo luno, ndukozeemu ssente ezisukka obukadde 20. Nze nganze okiwulira, ate nga sizikozerwa kuba nti ndi chief trainer. Nzikoze kubanga nagoberera principles eza business era nenjitegeera. Olwaleero njagala mbasomese era nammwe mutegeere bwe mutyo nga bwe nategeera business. Bw'onaagitegeera kijja kuyamba naawe okugijjamu kasente. Oyinza obutajja mu miliyoni 2 mu mwaka nga nzi bwe nkikoze, naye gwe oyinza okujjamu kale 10. Kale ne bwe zibeera 5, okay? Ne bwe zibeera kale miliyoni 2, kale ne bwebeera miliyoni 1, ng'ogijja mu mitwalo 10 kikola enjawulo. Si weewaawo? Kati nno kankusomese digital adverts bwekola, otegeere bwekola, naawe ogende ogijjemu ky'ogijjeemu. Oneekwasa kirala naye nga yo bizinensi weeri. Basebo ne bannyabo, katugende mu maaso nkulaga business. Munzikirize nsharinge screen yange. Mukulu Emma oli co-host, simanyi oba ompulira?
omukulu Emma. Coach nkuwulira ssebo. Ompulira bulungi? Yes ssebo. Nsanyuse nnyo. Internet yange eriityo olwaleero. Oli kiriya. Akugamba ngenda kitereeza. Ojja kumpa ku kakodyo. Why? Ssebo. Ng'okusatu nakibalekamu. Twakunoonya nga tetukulaba. Nga internet enfuukidde internet. Naye twamaliriza nga era presentation tugikoze bulungi ssebo. Tabagulumizibwe. Amiina. Jinja agamba ki? Jinja mulungi. Ate screen yange eri etya? Screen kweri just gigaziyemuko katini. Okay, tennabagaziwa? Yes ssebo. Kandabe bwe nkikola. Awo kiri kitya? Awo eri bulungi ssebo. Kale neyanziza tugende mu maaso. Basebo ne banyabo nga bwe mbategeezeza nti leero njagala nkulaga bizinesi ya digital adverts eri gwe omupya twegasseko olwaleero naawe omukadde nga bulijjo obeerako njagala nkuzeemu leero amaanyi okole bizinesi eno n'omutima gumu kubanga amazima digital adverts bizinesi ekyusa obulamu bw'abantu ate etandika butandisi. In fact tetunnakola ssente, tutandika butandisi. Digital adverts egenda kutuwa ssente, ate ssente eza ddala, ate ssente ensajja. Naye ekyo kigenda kukola ku muntu yekka ategedde bizinesi eno agenda okukola ky'alina okukola mu butuufu bwakyo. Emyaka gigenda kwetooloola 2, 3, 4, 5 osange ba billionaires nga bavudde mu bizinesi ya digital advert. Abasajja abalina ebizimbe mu kibuga Kampala nga bavudde mu digital adverts. Abantu abavuga emmotoka ze baagala ez'ebirooto byabwe nga bavudde mu digital adverts. Naye batya kubanga baategeera concept ng'etandika ne bagibuyinga into ne batambula nayo. Katugende mu maaso. Digital adverts kyeki? Digital adverts application. Bwe njuye ekigambo kiyitibwa application mu Luganda kiyinza obutabaayo kubanga kino kye bayita app. app eri ku simu. Kati kekyo osobola okubuulira ekigambo kye bayita application bw'oba oyina essimu eyaseereza eya smartphone. Bwe simu bw'ogibikula bw'oti eya smartphone obwo obuntu bw'olabako kungulu ze bayita apps. Kati nga bw'olaba Facebook eyo app, bw'olaba WhatsApp eyo app, ne apps endala nyingi nnyo nga TikTok, nga Instagram n'endala nyingi. Kati mu apps ezo ennyingi bwe zityo kwe kuli app eno gye bayita eya digital adverts. Era ogifuna otya? Bw'ogula essimu yo nga ya Android ogenda ku kye bayita Google Play Store n'osearchinga erinnya Digital Adverts Limited. Limited oteekako LTD era n'ogifuna n'ogidownloadinga. Bw'oba oli wa iPhone ogenda ku App Store n'otusearchinga Digital Adverts Limited owanika LTD n'ogidownloadinga. Kati omugaso gwa app eno mugaso ki? Kubanga buli simu bw'ogikozesa buli app ekola omulimu ogw'enjawulo. Eno app yaffe eya Digital Adverts yakolebwa yo ng'egenda kuba etumbula bya busuubuzi, amakolero, bizinesi ez'enjawulo okulaba nga tuzitambuza mu bantu okwongera okuzitegeera. Era nga application ekyenjawulo ekigiriko nti yo bw'ogibaako buli kyokolako ku app eno ogenda kusasulwanga. Si buli app nti esasula ssente. In fact ku internet kuliko apps ntono nnyo ezisobola okuyambako okufuna ku ssente. Era ng'emu ku ezo yeno gye bayita Digital Adverts Limited. App eno yafulumizibwa nga nnaku z'omwezi 7, omwezi gwali gwa 7 omwaka 2021. Era we twogerera abantu abasukka 1,000 bamaze okugidownloadinga bagirina ku masimu gaabwe. Abantu abasukka 10,000 bakoze ku ssente ku app eno era balina kye basobola okulagako kye bakozeeko. Baani abali mabega wa application eno? App eno bagironchinga oba website yayo yalonchingibwa ng'ennaku z'omwezi 4
omwezi gwali gwa kuna omwaka 2021 bwe mala okulonchingibwa mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi musanvu ne bagibiriizinga. Awo omusajja ayitibwa Martin Musinguzi ye musajja ali emabega wa application eno yagizimba yafuna ekiroto kyayo naye bwe yatandika olugendo ne yeegattibwako Hajat Leila Waligo, Coach Zion Alex Matimbo, Simon Aino Mugisha namwe ba team members abangi abatuyambye okugituusa wano weetuuse. Kitegeeza bwe twogerera ewezezza omwaka mulamba okuva lwe baagitandika. Apu weeri ate ekyaliwo ate egenda kubeererawo ddala. Ekimu ku bifuula apu eno kuba ey'enjawulo kwe kuba nti eri mu mateeka era tulina bannamateeka baffe be tukwasaganya ensonga zino eza digital adverts okulaba nga tutambulira mu mateeka agafuga eggwanga lino Uganda. Tetwagala kumenya mateeka era twagiwandisa app ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 2021 mu mannya agayitibwa Digital Ads Holdings Limited. Era nga app eno erina offices. Tetwandibadde na office naye kubanga abantu baffe abasinga obungi tebannaba kuyingira digital world, bakyakiririza mu analogo, bakubuuza office ziruddawa. Kati office zaffe ziri ku Equatorial Mall ku level 3 room 008 ne ku level 4 room 015. Tulina ne trading license etukkiriza okuoperatinga mu Kampala. Kati saa zino twogerera tulina ebitundu ebyenjawulo mwe tulina office. Tulina office nga mu Mayuge, tulina office mu Apache, okitegeera tulina office mu bitundu ebyenjawulo ebirwaninga Digital Adverts Limited. Kyetukomye mu Uganda wokka nno munnange, Digital Adverts egenda kuba eweereza empeereza yaayo mu Africa yonna, semazinga wa Africa. Era nga wetwogerera mu ggwanga lya Kenya tumaze okusaayo obuufu era nga gye tuli twawandisa application eno ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwali gwa kubiri omwaka guno 2022. Office zaffe ziri ku Baza Plaza ku Moi Avenue ku floor ey'omunaana omwayiro gwa munaana room 807. Bw'ogenda Nairobi Kenya ojja kusanga digital advert nga gyeri era nga bagikozesa. Advertisement kyekyetunzi kyaffe ekisinga okuba ekinene oba kyewandiise product yaffe kyetukola tuli mu byakulanga. Omuswayiri sikyayita matalisi, tuli mu kyamu byakulanga. Era nga bizinesi zonna nga bwe tuzimanyi oba nnene oba ntono, bizinesi yonna yonna ekula kubanga erangibwa. Era nga mu ggwanga lino erya Uganda tulinamu kampani nnyingi ezizze nga ziranga era nga bwe ziranga zikola amagoba mayitirivu. Mu 2017 obuwumbi 445 bwasaasanyizibwa kampani 20 nga ziranga, nga mu kampani no mwali MTN yasaasanya obuwumbi 29, Airtel yasaasanya obuwumbi 27, Coca-Cola yasaasanya obuwumbi 26, Ministry of Health yasaasanya obuwumbi 26, Africell obuwumbi 14 n'endala bwe zityo. Naye ng'ekibuuzo, sente zino bwe zasaasaanyizibwa zigenda wa? Sente zino munnange zigenda ku ma TV ag'enjawulo, zigenda ku ma radio ag'enjawulo, zigenda ku zi billboards, mpapula z'amawulire, mu zi magazini n'ebiringa bwe bityo. Kitegeeza ki? Nti bannannyini TV, bannannyini radio, bannannyini mpapula z'amawulire, bannannyini bipande bino eby'oku nguudo, bannannyini biscreen byolengera ku screen ku street, okay, ku bizimbe, abo bakola sente nti obuwumbi buno ebina bugenda mu mikono gyabwe. Naye ate ekyewuunyisa nti ffe tulaba obulango buno, ffe tubeera ku TV, ffe tubeera ku radio, ffe tusoma mpapula z'amawulire, kati ffe tubya consumers aba adverts, naye ng'ate ffe tetufuna yadde 10. Kampani zino ziranga mbu zitagetinga gwe nanga awuliriza, naye ng'abafuna sente be bannannyini TV, be bannannyini radio, ate munnange ekyewuunyisa bo abatabaako kubanga tebalina budde bwa TV,
tebalina budde bwa radio. Ffe ba mwana yinchi, abantu ba wansi, abantu ba bulijjo, ffe tulaba ebirango bino. Kati digital advert yo kyeva egamba nedda twagala tujje naffe tubeko kye tutwalako ku muganyulo guno keeke naffe tugigabaneko tutya. Ffe ne tugamba nti kale tugenda kuteekawo omukutu guno gwa digital adverts tukuŋŋaanyizeeko abantu. Ekisookera ddala tulina okubaako n'abantu nga bangi. Bwe tubaako n'abantu tulyoke tutuukirize kampuni ezaagala okulanga zituwe ebirango byazo zirangire ku app kuno. Kati bwe zirangirako ziba zituwadde ku kasente. Katugeze batuwaddeyo miliyoni 1, batuwaddeyo miliyoni 10, batuwadde miliyoni 10, batuwadde miliyoni 5 okulanga. Naye nga tulangira ku baani? Tulanga erimu abantu abali ku mukutu guno ogwa digital adverts. Kati ffe ne tugamba tetujja kubeera mulungi omu. Tibe tufunye sente zino tuziye buli ate gwe olabe advert oba olabe ekirango ku app yaffe gwe oviiremu awo ng'okozeseza data wo, okozeseza budde bwo, okitegeera okozeseza amasannyalaze okukyajinga essimu yo. Ne tugamba nedda tugenda kukusasulayoko akasente naawe ozzeko ku magoba ku ssente zino ezaatuweereddwa bassebo ne bannyabo. Njagala obbategeeza Coach Sebo wemutinze tetukyakuwulira. Coach wemutinze Sebo. omukulu nsonyiwa saabagambye nsonyiwa taata nsonyiwa babaddewo ebinsumbuwa wano nga mumanyi bw'obeera ng'okoledde waka munsonyiwe mu ekyo. Nkomyewo. Badde mbagamba nti bw'otunulira ekisawo kino eky'ebyokulanga ti nga abasajja bo akasente bakanyumirwa bakajja konna naye ng'ate ffe abalaba ebirango titulina kye tufunamu. Ne tugamba tuleke abakampani galange naye gamala okulanga gye tuli ne tulaba ku birango byabwe tusasulwe ku kasente ako. Era nga tetukyajinga sente nnyingi nnyo. Ffe buli muntu yenna bw'alaba akalango tukyajinga kampani eri eranga gye tujjako sente. Bwe kabeera akalango ka vidiyo tukabajjako siringi 2. Buli muntu alaba akalango ako. Bwe kaba kalango nga ka bifaananyi tubajjako siringi 10. Buli muntu alaba akalango ako. Kati ku ssente ezo kwe tukwata ne tusasula gwe nange abalaba obulango buno. Kati bassebo ne bannyabo mu nsonga eno njagala obbategeeza ti digital advert yo nga yo eri wano kubanga ekyusa ebyokulanga egenda bikola etya. Era lwaki ndowooza mu ndowooza yange nze ntonotono lwaki ndowooza nti kampani nnyingi nnyo zigenda kwettanira omukutu gwaffe ogwa digital advert babe ng'ate beesonyiwa emikutu giri emirala. Kankuweyo ensonga ziringa 9. Esooka bwe tulangira ku app kuno abantu batambula n'amasimu gaabwe kubanga kabassebo ne bannyabo newankubadde gwe olaba TV ki. Kampe example oyagala nnyo NBS, oyagala nnyo NTV, oyagala nnyo Baba TV, oyagala nnyo Delta oba TV yonna endala yonna. Naye ekibuuzo olunaku bwe lutandika ku makya n'ofuluma ennyumba yo ofuluma ne TV yo. TV ogireka waka naye otambula n'essimu yo. Kitegeeza bwe mba wakulanga ekintu amakuwulire okutukako amangu
bwe nkozesa essimu nkufuna mangu, bwe nkozesa TV nakulinda kawungeezi woonaddira. Ate oyinza okudda nga okooye ne weebaka bwebase. Kati abantu batambula n'amasimu gaabwe. Kitegeeza yo y'ensonga esooka lwaki digital advert egenda kubanga ya nkizo nnyo mu byokulanga. Ensonga ey'okubiri, kubanga tusasula abantu baffe okulaba obulango, kitegeeza abantu baffe ku mukutu bagenda kubeerako 24/7. Mu TV ne radio waliwo kye bayita prime time. Prime time ke kadde ke bakkiriza nti abantu ku TV kwe bali. Era prime time ebiseera ebisinga etandika saa 12 z'akawungeezi paka saawa nga 4 ez'ekiro. Bakkiriza nti awo mukadde ako abantu ku TV kwe bali. Okitegeera mukwano gwange. Naye okimanyi ekyewuunyisa, abantu tebaagala bulango. Omuntu abeera ku TV ng'abadde alaba obulango, abadde alaba programu, oba ali mu mawulire, oba alaba firimu, oba alaba ka programu ak'omuzannyo. Singa bagamba tugendeko mu birango, abasinga ffenna wano tukyusa bukyusa TV zaffe ne tuteeka mu TV endala abatali mu kulanga. Bw'obeera ku Facebook oba ku YouTube akalango ne kajja, ffe ebiseera ebisinga ffenna tunoonya eppeesa lye bayita erya close oba erya skip. Kitegeeza ki? Abantu tebaagala kulangibwa bintu, tebaagala kutundibwa bintu, abantu tebaagala balangira. Okitegeera? Kati application yaffe kubanga yeesasula, ani kuffe agenda okuskipinga, ani kuffe agenda okugamba digit atandise okulanga, kati awo kaŋŋendeko ewala, kaŋŋende ku Facebook. Tekisoboka. Basebo ne banyabo nina WhatsApp group ezisuka 50 eza digital advert zendimu, kubanga bangatamu ndabe ebigenda mu maaso. Naye njagala okubuulira abantu ku mikutu bayomba, babuuza ebirango biriwa, nga bitono, nga kaweddeyo mangu, nze sikasanze, nze okuva lwe natandika siraba ku bulango. Lwaki bayomba bwe batyo? Ekyo kindaga ti abantu baffe baagala obulango. Nze mbadde mu media emyaka egisuka 15, sirabangako muntu yenna agamba bannaye TV yammwe nga terina birango, mutwongere ebirango. Sikirabangayo. Nkirabye ku digital adverts. Ensonga ey'okusatu, kubanga kirayanti ono ayagala okulanga aba ne target ye, ayinza okugamba ekintu kyennanga njagala abantu 1000, n'asasulira abantu bameka 1000 ne balaba product ye, ne balaba ekirango kye. Naye ku TV, naye ku radio tosobola kugamba radio station ti mumpeeyo abantu 1000 ne bakukakasa nti bagenda bakuwa. Ne baba bakutaddeyo ekirango kyo, tosobola babuuza nti mwafunye abantu bameka abalabye ekirango kyange, ne bakubuulira. Babeera mu kuteebereza ti abantu gye bali balaba, balowooza balaba. Kati saa zino waliwo alowooza mb'oli ku TV olaba, kumbe mutunange toliiko, oli ku Zoom, oli ku simu yo. Ensonga ey'okuna, app yaffe eno erina kye tuyita auto dials. Amapeesa gano g'onyiga n'okuba essimu, eppeesa ly'onyiga n'ogenda mu WhatsApp. Nja kuwa example. Bw'obeera wali obadde ku TV ng'olaba TV ekirango ne kitandika, katugeze kiranga ngatto, nga ngatto nnungi. Kati oba oli awo n'owayagala ennamba ogikoppolole ey'abasajja abalanga, n'onoonye kalaamu, ogenda okukwata ekkalaamu okujja okuwandiika ennamba akalango kaweddeko, oba n'okwata essimu nogaa kankube screenshot n'ogikuba, ogenda okulaba bw'oti ekifaananyi ky'okubye mu screenshot nga raise za TV zakyonoonye, ennamba tezirabika. Olina kulinda lwe baladdamu okulanga olyoke ofune ennamba yaabwe. Ati nno munnaye ku digital advert, kasita olaba ekirango n'owera ng'okyagadde, onyigabonyizi ta nga omuntu omukubira, onyigabonyizi ta ng'oli mu inbox ye eya WhatsApp. Namba 5, osobola okusalawo n'ogamba akalango kange nkaagala mu bantu bwe bati. Oyinza okugamba njagala bakazi bokka kubanga nanga buviiri bw'abakazi, nanga lipstick. Lwaki abasajja balaba ekirango kino? Kati njagala bakazi bokka be mbeera mumpa. Digital advert esobola okuwa abakazi bokka nga bebalaba ekirango kyo, oba esobola okulaba abasajja bokka nga bebalaba ekirango kyo. Mu mangu ddala tugenda kuteekawo ne demarcation ey'ebifo.
n'ogamba abantu bange njagala balaba akalango kange nga bali mu makindye wokka. Okiraba ab'e makindye ne balaba akalango ko. Oba oyinza ga njagala abantu bange nga bali mu Mubende wokka, ab'e Mubende ne balaba akalango ko. Ku namba 6 akalango kaffe osobola okayimiriza, osobola okaddamu n'okalaba kubanga amazima gali bwegate. Nsobola okuba nga ndaba akalango naye ng'eno omwana akaaba, eno ng'obuugi buyiika ate n'akasente nkaagala. Kati kye nnyinza okukola mpoozinga akalango ne ntabula mu buugi ne nkomawo ne ntandikira we nakomye. Oba si ekyo nsobola okalaba ne nkamalako, naye enkya ne ŋŋamba kankaddemu nga ntegeera bulungi kubanga nabadde mu tulo, ng'otulo tuntwala akalango ne nkalaba saakeetegereza, naye enkya kankaddemu ku makya nga ntegeera bulungi akalango okaddamu. TV yani gyoddamu akalango teriyo. Digital advert bannange yanjawulo. Neba ku Facebook, neobera ku YouTube, tosobola kuddamu kulaba kalango kayise. Nogamba kankajjeyo nkomewo nkalabe, kaba kayise. Digital adverts yanjawulo. Ku namba 7 obulango bwaffe bwa bbeeyi nsaamusaamu etegeerekeka. Bannange omutwalo gumu gwokka gw'otandika nagwo okulanga. Bannyinaffe bangi, baganda baffe bangi balina businesses tebasobola kulanga. Lwaki? Okulanga kwa bbeeyi. Okulanga kwa bbeeyi nze nkubulira mbaddeyo. Wali okitegeddeko nti waliwo TV ezimu ng'okutekayo akalango ko okuyita mu mawulire okusaawa ng'emu oba kusaawa nga 4 olina okuvamu akakadde k'essente, osasula akakadde kalamba, akalango kukayita omulundi gumu. Oyinza obutakikiriza naye tambula obuwulirizeeko kibayita rate cards eza TV ne radio. Ojja kwewuunya ng'akalango ka radio kamu okuyita omulundi gumu beekati mitwalo 10. N'obabuuza kasinkanya abantu bameka ne bagamba gye bali. So obulango okulanga kwa bbeeyi, naye kati gwe omuntu owansi atasobola TV, atasobola radio, ogenda kulanga otya? Digital advert weeri egenda kuyamba. Ambadukide ku Facebook, bagende balangire ku Facebook. Naye ne Facebook yene kugirangirako oyina okuba nga oyina visa card. Kati bannaffe bangi bambi tebalina na bank account tebalina bank account, tebalina visa, banaalanga batya ku Facebook, tebabisobola. Digital adverts okozesa mobile money n'olanga. Ani kufa talina mobile money account? Oba okitegeera kye njogerako? Namba 8 tulina back office, akalango kokweterayo oyagalidde era n'okamonitoringa manya bameka abalabye, bameka abatannaba kulaba. Namba 9 app yaffe tekoma ku ebyo, ekuyamba n'ebirala byonna, ekuyamba osula ebisale by'amasanyalaze, ekuyamba okola survey n'ebintu byonna bingi nnyo app yaffe byekola. Basebo ne bannyabo, eno app bwe baginsomesa bwe bati nenjitegeera, nze nennengera mu maaso ne mmanya nti abantu bangi bajja kwettanira application eno. Kati nga nina kwepositioninga nyingirewo mbeere kitundu ku yo. Bannange kino kye nalaba, kino kye nategeera, ne mbuuza nti ku bintu byonna ebiranga radio, TV, papula z'amawulire, kino ki erina qualities nga zino z'olaba? Bannange teriyo. Kati kino bwe nakitegeera ne mmanya nti newankubadde app eringa etandika obutandisi terina na bulango, naye bwe bagenda kukola bino ejja kubeegasa abantu. Basebo ne bannyabo nze nenzikiriza. Kati app ekyokubiri kyekola erina kye bayita profiling. Nja kuwa example, business directory. Abamu temuzirabanga nako, naye kino kiba kitabo kino kiba ne business ez'enjawulo nga bazirisitinze. Ngenda kuwa example, oyinza okuba onoonya ddwaliro n'ogamba ddwaliro ki erijjanjaba obulungi emimiro nga ginnuma. Kati walinga bakuterawo lisiti y'amalwaliro n'abasawo abakugu abakola mu mumiro bayita ba ENT. Kati n'osoma ku b'enjawulo, kyonaali wano, onaali wali. Kati n'olondako kuli okumpi n'omukubira essimu n'omugamba nina ekizibu ky'amamiro gannuma, n'agamba jangu ondabe nkujjanjabe. Ekyo bayita business directory. Ky'osangamu business ez'enjawulo, kugamba oba onoonya service provider omwangu anaakuyamba. Kati business directory tezikyafuluma, naddala waliwo ekitabo kye bayitanga Yellow Pages, abakulu bwe bakitegeera. Ekitabo kino kya Yellow Pages kyafulumizibwanga Posta Uganda.
ne kubanga posta yava mu business munnange tebakyafulumya kitabo ekyo. Kati no munnange digital advert ekoze business directory naye nga yo eri digital ngeri ku app yaffe eno oligikwata bwoti osobola okukebera ne bakulaga business ez'enjawulo eziri listed. N'olwekyo basebo ne bannyabo njagala obbategeeza nti okubeera ku directory yaffe eno oba profiling list kampani yonna tugichaginga emiliyoni ya sente emu buli mwaka. Buli mwaka tugichaginga miliyoni emu okusigala nga eri wamu naffe. Namba 3, app eno yazimbiddwa eyambe ku kampani okukola kibata survey oba zino zi organizations nga bwolaba zi NGO nga bwolaba government bodies bakola okubuuliriza mu bantu kyoyita survey. Survey kiba kikulu nnyo okuyamba ku kukola decisions mu ggwanga, decisions mu zi companies okitegeera. N'olwekyo abantu bakola batya survey bakwata abaana bawala n'abalenzi ne babambaza t-shirt ne bagenda mu bantu n'akusanga n'akugamba ssebo nnyabo osiibye otya mpayo eddakiika emu njogereko naawe nina wano ebibuuzo njagala kukuza ku bibuuzo wano. Aba n'akapapula ka fayiro nga kaliko ebibuuzo eby'enjawulo n'atandika ssebo amannya go n'omuddamu nze Alex Matimbo. Ssebo obeera wa? Mbeera Makindye. Ssebo njagala okubuuza oli mufumbo toli? Ndi mufumbo. Olina abaana bameka ssebo? Abaana bwe bati. Ssebo kizibu ki ky'osinga okusisinkana mu ggwanga muno? N'ogamba naye ebintu birinnye ebbeeyi naddala nga ki? Nti amafuta. Kagamba survey eyo ebibuuzo bye muddamu n'abiwandiika bw'amana agamba ssebo weebale nnyo Mukama akuwa omukisa ne yeeyongerayo. Naye baamusasudde obudde bwe bw'amaze ng'akubuuza ebibuuzo ebyo naye ate ggwe gwabuuza tosasuddwa. Kale ekyo kankireke. Naye ono kampani eri mu kubuuza ebibuuzo bino esasudde omuntu ono essente ezigenda omutambuza ezinaamuliisa facilitation n'ebiringa bwe bityo. Kati abo bw'aba bagenze wala ne transport anaamutuusa gye bagenda okukolera survey. Kati ffe digital advert kye twakoze twaddidde ebibuuzo bino ne tubissa ku app. Kati kampani eno eyagala okukola survey eteeka ebibuuzo ku app, abantu abali ku app baanukula ebibuuzo. Oba oli mu kitanda kyo yanukula ebibuuzo ebyo, oba oli ku dduuka lyo yanukula ebibuuzo, oba oli mu ofiisi yanukula ebibuuzo. Kasita obeera ne app yaffe bassebo ne bannyabo twagonzezza kye bayita survey. Kati buli kampani egala okukola survey erina kwettanira digital advert ejja kugiyambako okukola survey mu bwangu ku nsimbi entono ate era mu bwangu ddala. Kati ffe tukyajinga tutya? Buli muntu yenna abuuza ebibuuzo ayanukula ekibuuzo kampani yakutaddeyo ekibuuzo kyayo tugikyajinga siringi 10 ku lw'omuntu oyo abuuza ebibuuzo. Ku namba 4 kati nno munnange eno namba 4 nze yasingira ddala okunkwata omubabiro n'ennyingiza digital advert. Lwaki? Baŋŋamba osasula amasannyalaze kunze ye, osasula airtime kunze ye, osasula amazzi nnyo ddala, olina TV nti ye osasula otya? Tinkozesa mobile money. Okay, ne baŋŋamba ogenda kukozesa app yaffe eno okusasula bills ezo without transaction charges nga tebakukyajinze. Ekyo nomulange kyali kipya kunze mu kiseera ekyo kubanga tewaliwo kampani esobola kusasulira nga tekuli charges. Ekyokubiri ne baŋŋamba tukuwa 3% cashback, tukuddizeyo bwasiisi bwa bitundu 3 ku buli 100. Bassebo ne bannyabo kino bwe nakikola amasannyalaze ne gagendako, airtime ne mufuna ne bampa ne cashback. Nawulirira ddala nga ntuuse ne neebuuza muli mutima gwange ani atayagala kufuna cashback? Ani atayagala kusasula bisale by'amasannyalaze oba bya TV nga tebamukyajinze transactions? Ekyo nakyo kyankwata nnyo mu babiro ne ŋŋamba digital adverts ye business enaakola. Product ey'okutaano bagiyita e-commerce. E-commerce kugula bintu ku internet. Era n'omunnange tennatandika kukola tukyagyetegereza bulungi kubanga erimu emisoso mingi. Naye tugenda kuzimba omukutu ng'osobola okugula ebintu mu factory. Katugeze ogala mabaati mu roofing, togenda mu hardware. Ffe digital advert egenda mu roofing ejeyo amabaati
ku bbeeyi yayo ey'obusuubuzi, ekuguza amabaati ge gamu aguggwe kumpi ku bbeeyi y'obusuubuzi. Kitegeeza ki? Ebintu ojja bifuna ku bbeeyi nga ya wansimuko okusinga ebbeeyi yeekalamye eri mu kibuga. Ate bwe tumala tukuwe 10% cashback, tukuguzeyo bwasiisi. Katugeze oguze TV ya miliyoni 2 nga ffe tukuguza ate emitwalo 2 nga tugamba naye 2 gaago ngenda ogatereke kubanga okozesa digital advert. Kate naba kutandika enkola eno naye ng'eri mu kujja. Era mu nkola y'emu eno eya digital tugenda kusawo kituyita open market. Open market yeekola etya? Open market egenda kuba nga yeekukkiriza naawe otunde ekikyo. Oyinza ogamba nina engatto yange eno ekaddiye oba tetyantuuka kangitunde, ng'ogisaayo ng'oli agamba siteera engatto ya mmeka? Engatto ya mitwalo 3. Nsayirako ku 2.5 nti kale nkusangewa tusinkane wano wansi ku mega. Ng'omutwalira engatto ku mega ng'akuwa 2.5 ng'omukwasa engatto ye nga mwawukana nga babigwo. Digital adverts munnange egenda kuba kibata e-commerce. Bagenda kubeera eya digital e-commerce, wabeerawo ne yotuyita open market. Open market gw'otunda. Open market gw'otunda. Mudiringa n'abaguzi. Okitegeera digital e-commerce, digital yekuguza okuva mu factory. Kino ngenda kukyagala kijja bannange. Okay. Kati ezo ze product 5 eza digital adverts. Esooka ya kulanga, ey'okubiri ya profile, ey'okusatu ya survey, ey'okuna ya pay bills, ey'okutaano ya e-commerce. Kati tufunamu tutya ng'ogyeko bye nnyonnyodde. Gwe bw'obeera member wa digital adverts, sente ogenda kuzikola otya? Okola otya sente? How do you make money? Byonna bye nsomeseza naye tukola tutya sente? Kino kye kibuuzo kye ntera okwagala okwanukula abantu. Bwe tuti bwe tukola sente. Kino wankubadde biri birungi byonna naye ffe nga bammemba abajoyininga sente ziyirudda wa? Wano we wasooka. Bwe oyamba digital advert nga company okufuna abantu abagirangirako oba bakolako survey oba baleeta profile, togenda kukikolera bwereere, tugenda kukusasula. Tukuwa ebitundu 13 ku buli 10 ky'otuleetera. Kubanga bangi kuffe tulina companies, tulina baganda baffe, tulina bannyinaffe, balina amakolero, balina business ez'enjawulo, baagala okulanga. Genda obagambe, leeta engoye zo tuzirange, leeta engatto zo tuzirange, leeta ebyennyanja byo tubirange, leeta emmotoka zo tuzirange, leeta essomero lino tulirange. Bw'alireeta n'alanga naffe, esente zonna z'atuwadde tukuwako 13%. Bw'oguba mutwalo gumu ofuna 1,300. Bw'oguba mutwalo 10 gy'atuwadde tukuwa 1,3. Bw'atuwa miliyoni ya sente tukuwa 13. Bannange wano we wasooka. Leeta kampani zirange, kola sente. Nze kamwa koogera ababuulira mbeese kampani eziranga, neziranga nenkola sente. Era mwe bali ku mukutu njagala obbabuulira, waliwo akalango ke bayita aka capital chicken. Mwakalaba nga kaleeta abantu 1,000, 1,500. Twakalabira ebbanga ddene era bangi mwakalaba, mwafuna sente. Nakaleeta neefuna commission wange. Ewiiki eno waliwo akalanga kalala katandise aka babayise baani? Grammy Uganda b'amataka. Bakoze akalanga awo, bangi mwakalabye, kabadde ku 1000. Ne wiiki eno kagenda kuddamu kalwaninge era abantu 1000. Bampadde emitwalo 4 gye naleese okulanga naffe mu digital advert. Nze nenfunako era commission wange wa 13%. Basebo ne bannyabo bw'oneetuulako tebyagenda kuwa sente. Digital advert ne bwerabeera nnungi etya ne bagamba leeta business zirange tukuwe 13%, n'otaleeta tojja funa yadde 10. Gwampuyira omupya bw'oba olowooza ogenda kuyingira digital advert, weebake mu buliri bwo, sente zikusange mu buliri bwo, olimba tojoyininga, ojja tulumya omutu gwa bwereere. Tegeera business gijoyininge ng'ogitegedde, otegeere ekyokukola, okikole, ofune sente.
ekizibu ky'abantu abasinga obungi bamanyi ekyokukola naye tebakola kye bamanyi. They know what to do but they don't do what they know. Nkiddamu, abantu abasinga obungi bamanyi ekyokukola naye tebakola kye bamanyi. Era bangi bamanyi ekyokukola tebakola kye bamanyi. Digital advert leeta business funa 13%. Enkola ey'okubiri, oyinza okugamba kandeeta abantu abanaalaba obulango abanakozesa app eno bagidownloadinge bakole activation. Buli muntu gw'oleeta n'adownloadinga app nga ye gwe osharinze naye gw'omubudde ku mawulire gano aga digital advert n'adownloadinga app n'akola activation. Ojja kitegeera kya activation bwe ntegeeza activation n'asasula ssente okukozesa app yaffe. Buli lw'alisasula bw'ati ofuna emitwalo 40. Buli muntu emitwalo 40. Muli mu mutima gwange neebuuza naye nze zayo nimanyi abantu bameka? Nga mmanyi abantu bangi. Buli muntu mitwalo 40. Natandikirawo saasirika. Buli lw'oyogera n'abantu ku app eno bangi bajja kudawutinga, babuusabuusa, bajja ku discouraginga, bajja gamba eyo scam. Byonna babiŋŋamba nga ntandika. Omwaka mulamba oguyise nakati digito ekyaliwo waliwo bampa emyezi 2. Emyezi 2, emyezi 6 kajjako bakavuddewo munnange ekyaliwo paka olwaleero. Era bangi bandekawo ne bakola bizinensi endala, bizinensi zaggalawo, digito ekyaliwo. Buli muntu gw'ogambako n'ayingira ofuna emitwalo 40. Oyo gw'obuuliddeko naye bw'abuulirako munne ofuna gumu kitundu. Mu ngeri endala, omuntu gw'oleese baba mwana wo, ye gw'aleese aba muzzukulu wo, oyo omuzzukulu omufunako gumu kitundu. Ate oyo omuzzukulu wo naye bw'aleeta omuntu gwe tuyita level 3 ofuna 15,000. Kati weewuunye awo waliwo ssente mmeka? Nnyingi nno munnange ziwerera ddala. Kati olemedde okuleeta kampani eranga leeta abayingira. Nga yingira bizinensi eno ofune kasente ng'olaba obulango. Yingira bizinensi eno ejja kuyamba kusola amasannyalaze go, amazzi go. Yingira bizinensi eno ejja kuyambako okuparafayiringa bizinensi yo. Kasita kola activation ofuna emitwalo 40. Njagala okole activation olimo ofuna emitwalo 40. Bw'olema ofuna 40 gyo jangu mu kifo kye10 nkuweemu 2. Nkuddiza 2. Ogamba zayo niwagamba bwe nnyingiza omuntu n'akola activation nfuna emitwalo 40. Ejange nga siziraba 40. Bwe kibaawo ekyo jangu nkuwa 2. Kaneeyongereyo. Enkola ey'okusatu tugiyita indirect business sales commission. Nekuyambira wa abantu b'oyingiza nga bw'obalaba wansi wano. Abantu bano b'oyingiza wano singa baleeta obulango, bo ne baleeta obulango, ne baleeta kampani ekola survey, ne baleeta kampani ekola profile, bano be waleeta, be baleeta buli business gye baleeta gw'ogifunako 2%. Bo bafuna 13 naye gw'ofuna 2%. Katugeze downline wo aleese omuntu n'alangira mutwalo gufunayo 2. Bw'alangira 10 gufunayo 12. Bw'alangira miliyoni ofunayo emitwalo 2. Kateebereze kiri awo ng'olina abantu bo nga 10 wansi awo ne balangira mutwalo oba okoze ssente mmeka? Kankuwa example eneesooka. Ku level 1 olina abantu 10 downlines balanza akalango ne badde profile kambuzi kande balanza akalango ka mutwalo. Bwe balangala ka mutwalo gw'ofuna commission 2% 12,000. Ku level 2 bwe woyinako abantu 10 ne balangala ka mutwalo n'ofuna 2% ofuna emitwalo 2. Ku level 3 bw'oba n'abantu 10 ne balangira ka mutwalo n'ofuna 2% okoze emitwalo 2. Kitegeeza mu mwezi guno bw'ogusolooza olinamu emitwalo 22 gy'okoze nga givudde mu indirect commission. Naye zino ssente okujja zijja ng'olina ttiimu ey'abantu bano be wayingiza. Bano be wayingiza bali mu kulanga, baleeta survey. Katoleeta abantu mu bizinensi eno ng'ofune bufunyi 40.
naye lengerako wala nti abantu b'oleeta nabo bajja kulanga, abantu b'oleeta bajja kuleta bannaabwe balange, okole indirect sales commission. Oyo gwe nkulaze wansi awo, oba muntegedde, neeyongeddeyo. Naye bw'oba onaafuna indirect commission ono, kampani yaffe ekugamba, banna kino mumpulirize bulungi, bw'oba onaafuna 2% eya indirect, omwezi tegugwako nga gwe tolanzeeyo kalango, naawe olina okulangayo akalanga kako, oba kako bizinensi yo, oba bizinensi ya muntu, gireeta olange. Wano kambasomeseemu katono. Olwaleero mulabye akalango abamu abali ku mukutu guno, akalango akabadde kalanga mattresses, waterproof mattress, ebibikka emifaliso obutatoba. Ezo waterproof mattress nze nziranze, naye nze sizirina, nze ng'omuntu, naye nina edduuka we nalisanze, ne mbabuuza zino zikola zitya, ne bankolera demonstration, ne ngamba this is a wonderful product, naye abantu tebagimanyi. Ne mbabuuza commission aliko wa ssente mmeka, nti bwe ziti, ne mbagamba mukigambire nnyo we, mukiziikire, mukigambire nze. Ne nkwata akalango kange, ne ngakola bulungi, ne nzija ne nanga. Nangisiza emitwalo 2, okiwulira, ne ntekayo akalango kange ku digital advert ka mitwalo 2. Naye omanye ekyewuunyisa, nina bakirayant saawa zino abali mu inbox yange abaagala mattress zino, bawadde ebbeeyi yaffe, bizinensi ng'ewedde. Kati njagala neebuuze, bw'oŋŋamba otya mbu tolina kyolanga, okuggyako ng'omutwe gwo gwe munafu, kubanga tegusulwa agamba toli mwavu, omutwe gwo gwe mwavu. Digital adverts erina opportunities tezimalikayo. Bw'onaaluma obwavu n'ofa obwavu ng'olina digital advert, weenenyanga wekka, weenenyanga wekka. Enkola endala yeeriwa. Laba akalango akaleeteddwa era osasulwe. Kati wana abasinga bwe mwagala, obulango bubuliwa, obulango buliwa, obulango tubuleeta, ne leero ndeesa akalango. Era nze nkaleese, nfunye commission wange wa 13%, ate bwe mmaze ne nkalaba era ne nsasuluka. Kati naawe ataka kuleeta bulango, bwe linda tukuleetere, olabe, toyomba, linda bwe tuba tuleese ng'olaba, bwe tuba tuleese ng'otuula. Bwe olaba akalango ka video ofuna siringi 6, bw'olabako ekifaananyi ofuna siringi 3. Owulidde mukwano? Bw'obufunye ng'olaba, bw'otabufunye sula bulungi. Naye njagala okukakasa nti obulango bujja era tubulaba. Naye abasooka bwe tuba kampani yasasudde obulango 100, abantu 10 bwe baggwaayo ne tubasasula 10, ate gwe ow'ekikumi mu omu tetugenda kukusasula. Kati mu kifo ky'okumala ddatawo, akalango tukajjayo n'otakasangayo, oleme kuyomba ddata wange yagenze ate nkalabye tebansasudde. Kyova olaba olubusamu kumwe mugendayo ne mutasanga bulango. Nze siraba ku bulango, siraba ku bulango. Maama gwe atabulaba, naye ffe tubulaba. Namba endala oba yakumeka, osasula siringi 4 singa oyanukula save. Save singa ezijja ku mukutu babuuza bibuuzo, gwe n'obyanukula ofuna siringi 4. Tulina zi rewards. Bw'oba n'abantu 10 gwe bayingiza ne badawunloadinga app, jjukira ofuna emitwalo 4 ku buli omu, kitegeeza olina emitwalo 4. Awo kampani ya digital advert ekwayo t-shirt. Abantu 10 be waleeta, singa buli omu aleeta 10 be bantu 10 ku level ey'okubiri, obafunako gumu ekitundu buli omu, kitegeeza oba ofunye $1.5 million. Awo tukuwaawo essimu eya smartphone. Abantu 10 ku level 2, buli omu bw'aleeta 10 babeera 100 ku level 3. Buli omu ofunako 15 ze miliyoni zo mmeka? 5. Awo tukuwaawo laptop. Okiwulidde mukwano? Era bye njogerako byali bibaddewo, togooza tibibangawo, byali bibaddewo. Abantu basasula ebintu byabwe era ng'ennaku z'omwezi 2
ngenda kubeera mu Kenya mbeere nga ate era n'ab'e Kenya nabo tubawa t-shirt zaabwe, tubawa amasimu gaabwe, tubawa laptop. Kati ab'e Uganda mugira mwebaka. Ate era bw'olanga naffe n'olanga ne ttiimu yo n'eranga tukuwa point. Buli mutwalo go spendinga tukuwawo point emu. Bw'oweza point omutwalo gumu gwe ne ttiimu yo tukuwayo $5 kakadde nga kamu n'ebitwalo nga 8. Bw'oweza point emitwalo 5 gwe ne ttiimu yo tukuwayo $10 bwe bukadde nga 3 mu emitwalo nga 6. Bw'oweza point emitwalo 10 tukuwayo $15 bwe bukadde nga 18. Bino nno munange byolaba tebiriko kikomo. Otandika butandisi leero n'osoloza points zo. Njagala okubuuza ssebo ne nnyabo ampuliriza ssaawa zino twogerera olinayo point mmeka? Olinayo point mmeka? Feboolaba nze kati zakubuulira nja kukulabako point mpeza kati nina point eziwerako ze nzigye mu bulango. Mu bumpimpi zino z'engeri 10 z'ofunamu ssente mu digital advert oba yigende kuyambamu. Engeri esooka langa advertise oba kola survey oba leta company profiling ofune 13%. Enkola ey'okubiri bw'iri oyingiza omuntu ofuna emitwalo 4. Gw'oyingiza bw'ayingiza ofuna gumu kitundu. Gw'ayingiza bw'ayingiza ofuna 15,000. Enkola ey'okusatu ofuna 2% ku buli bizinesi yonna yonna ereetebwa abantu abali mu ttiimu yo. Ku namba 4 bw'olaba akalamu ka vidiyo ofuna siringi 60. Bw'olaba aka image ofuna siringi 3. Ku namba 5 sasula ebisale byo ng'ebyamasannyalaze, amazzi, yaka, GoTV, DSTV nga tewali charges ofune 3% cashback. Namba 6 yanukula ebibuuzo bya survey ofune siringi 4 buli survey gy'okola. Ku namba 7 ordering ebintu ku e-commerce ofune 10% cashback. Ku namba 8 bw'oqualifyinga ne ttiimu yo for activation abantu 10 ofuna t-shirt. Bw'oweza abantu 100 ofuna essimu. Bw'oweza abantu 100 ofuna laptop. Namba 9 gwe ne ttiimu yo bwe muqualifyinga nga muleta business ne mufuna points zammwe tubawa $. Ku namba 10 osobola ofuka agent waffe nobeera agent waffe mu kitundu awo ntukuwawo nawo benefits. Okay, ojoyininga otya? Bakusindikira link bw'oba oli mupya saba omuntu yakugase ku mukutu guno akuwe link weregistering oba akubuulire sponsor name ye weregistering. Awali sponsor tekawo username ye weregistering. Bw'omala okola activation ya mitwalo 10 tusasula emitwalo 10 gino okukosa app yaffe eno okuganyulwa mu byonna bye nkubuulidde naddala ebye-10 ebisembyeyo olina okuba nga osudde emitwalo 10. Oba togisasudde 10 osobola okulaba obulango era n'ofuna ssente. Osobola n'okulanga bizinensi yo naye gwe tetukuwa commission kubanga toli activated. Ate munange bw'oyingiza abantu era ofuna enaajo ogumu ekitundu n'5,000 naye ekiriwo toziwithdrawinga kubanga tonaba ku activatinga. N'olwekyo kola activation yo ya mitwalo 10. Ate ekirala kyewuunyisa app yaffe eno gy'olaba gino 10 bw'ogisasula ogenda kubeera lifetime member toliddamu kusasula. Naye gye bujja mu maaso awo mu mwezi awo ndowooza gw'omunaana nga gutandika abanaajoyininga buli mwezi bajja tuwangayo emitwalo 10 mitwalo 10 buli mwezi okukozesa app yaffe. N'olwekyo olina omukisa gikozese kati abantu b'oyera ntoyagala babuulire business kati saa zino babeere ba lifetime members. How do you withdraw? Okozesa mobile money okuwithdrawinga so kujjayo ku banka ne peer to peer. Basebo ne bannyabo awo wenkomye presentation yaffe ya digital adverts. Okujjako olina kyotategedde osobola okubuuza ekibuuzo wansi awo n'enkwanukula gwe ayina kyotategedde. Osobola okuwanika omukono n'enkuwa chance n'oyanukula ebibuuzo n'enkwanukula oba si ekyo osobola okukola ki okutayipinga message yo
so okutypinga message yo mu chat wali ne tubanga nyanukula ebibuuzo byo naye bwe tebiriiyo tujja kukomaawo bassebo ne bannyabo saagala kusukkawo nnyo story yange sijja gisharinga olwaleero naye okay Anifa agambye coach thank you so much kale mukama akuwa omukisa tujjako ng'olina question abuuza saawa zino nkwanukule bw'oba olina komenti giseeko kati nayo ngirabe osobola n'okuwanika omukono n'ogamba coach nina kyembuuza ng'owanika nga nkuddamu ng'owanika omukono nga tukuwa chance twagala abantu kwekwasa mbw'ate tebaatuwa chance nange Olwamala mulengera kwali Adilu Slight kwali Galaxy A3 Hanifa kwali a Mindset Queen mulengeraawo na Fisher Nokia C30 Richard okay Sekisambu basebe ne banyabo ndaba akasirikiro gye kali ku group kirabika ndowooza teri kibuuzo Emma Baba Emma Wanji sebo okaaliyo muna nkaaliyo network yange eri etya leero ofunye 10 ku 10 kanjogere ku Luganda agamba leero 10 ku 10 kale naye kati bwe njagala bubeere kyakwekwasa nzija kulwokusatu gwogera otuwa presentation kale sebo kati weeteeketeeke ndowooza abantu balina kibuuzo sebo sirabayo kibuuzo mu chat room sebo kiba kitegeeza kyonna ky'osomesezza kiyingidde kale neeyanziza Amina kankole this announcement wabaddewo obuzibuzibu mu network zaffe ku withdraw ne ku pay bills for some time now ndowooza omwezi nga mulamba naye tuli mu nteekateeka ey'okukyusa service provider n'olwekyo njagala mbeere bagumu tugenda kutereera mu bwangu ddala twali tumanyi wiiki eno kijja kuba kiwedde naye mu bwangu ddala tugenda kuba nga services zaffe ziri instant nga ziri sharp era nga zikolerawo n'olwekyo mutusonyiwemu abatataganyiziddwa gye mutataganyiziddwamu kamumanyi nga bwemanyi startup ng'etandika kampani yonna ng'etandika oluusi ebintu ebito tebibulamu naye mutusaasire tuli mu kikolako tukiraba temulowooza nti tukiraba era naffe kitulumira ddala era mmwe abagezezaako nga tekinnaba nga kiri jampe mubeere bagumu awo tugenda kuyitawo mukama banjagalire musule bulungi tusangane ku lwokusatu saa zijja kubeera 3 ez'ekiro presentation ya luzungu inviting abantu bayige digital adverts it's a good opportunity akuuma takuumira mpeera musule bulungi mweraba